Endobeso. Kugenda mu mukaaga tifama ekintu eky'omuziki. Endobeso. Mwami Nkata. Wangi Sebo nkulamusiza. Kale tata njogerako nani ono sebo. Kadima ku beat wano nza kubidde. Nsanyusa okuwuliza mukulu Kadima. Sebo kakati. Sebo. Akadi kalinga kadduse njagala nnyonnyole mu kubawuliriza ensonga zo tulabe nga bwe ziri. Ensonga zange sebo. Jabweziti nga bw'omanyi abasajja. Nali mpita ayite eyo lumu nenja nsanga mwana muwala. Ate yaddenga emyaka gyange gigenderedde naye amaaso gakyalaba n'omubiri gwonna gukolera ddala bulungi. Kakati omuwala nganja musemberera waali nange ekituufu ennyonnyoleko nennyonnyolako omuwala nakkiriza ekituufu nga muto kunze muto ddala naye munnange enkulu tenywa taata. Kakati munnange bwe namugambako ne tukkaanya era omuwala nakkiriza wabula aŋŋamba nti kale nze nange sirina buzibu after all n'abalenzi abato tebalina buki buvunaanyizibwa naye nze bw'onaabanga onjagala nze kasita ne tugenda gye banzaala sirina buzibu munnange nange nga noonya ssente ng'era ebiseera ebyo byonna tuwulizaganya bulungi wabula era yanteekako akaki akakwakkulizo n'agamba okuwalampa eri era kumala kutuukawa mu bakadde nange nenkigumira. Kaakati bwe nanoonya ssente ne mpandiika ebbaluwa ne ŋŋendayo ekituufu taatwalayo bintu bingi nnyo nga bw'omanyi kati ebiseera bino ekonomi. Wagenda mu bakadde? Nagenda mu bakadde. Wanjula kukyala? Nakyala ne mpaayo era ebintu anti munnange ennaku zino kati nga bw'omanyi ekonome yafuukira ddala enkonome. Kaakati omuwala abakadde nabo nga bakkiriza kyekyamanya ndowooza lwali lukwesikwesi omuwala babamumpa natuuta ewaka ate nga bw'omanyi omuganda agamba entamu ewulira muliro gusooka olabikola musajja muganda nnyo mwami Nkata. Ensebo nange namuleeta kwegamba enkuku olwo natyabira ddala nnyingi nesebo eŋŋamba njagala entamu eno ngivuubika omuliro nesebo munnange obudde bwe bwatuuka omuwala bwe namugamba nga ate munnange ekiyungu kyekintu tayagala kufumba ndowooza gwembuulira naawe okoze eki ntegedde okitegeera munnange paka obudde okutya pepepepepe omuwala n'agamba ate nze ndi mulwadde ate wano nnuma lindako era kati nindaako gende ewafu engeri gye ndi muntu mukulu ate nga bw'omanyi bagamba nti anatta ekizige asooba taayagala kupapa omuwala ng'era nkwata ssente awo mangu nga nzimuwa nga bw'omanyi ebuko ne mutikeera ebintu ebiki ebirala. Kati kyekimuzaayo ewaabwe? Yaŋŋamba kaagende asooka akole ki yeetereeze adde mangu enkeera naye munnange bukyanga agenda kati wiiki 3 n'amasimu bwe ngakuba tebakyakwata. Kaakati bwe mbadde awo nenyigirizibwa naye nsaba bwenkanya kubanga ggwe owanvuyako amaki amaloboozi nsaba okuviira ddala ku pulezidenti Museveni nsaba bwenkanya maama Nabbanja Jeno Katumba Haji Moses Kigongo ate sebo bw'oba oyogera ne Haji Moses Kigongo muŋŋambire nti akalulu kaffe akeekawempe kano ketwawangudde ffe ab'enyaremu nze omu ku baakabeereddemu ddala. Akaaki ke mwawangudde? Ak'enyaremu wano ekawempe akakagwa kanalukola ke yawangudde? Ani yawangudde? Nalukola sebo ate abeenale mu anti ffe twakola nnyo naye naffe nze mbadde manyi ffe twawangula nalukola yawangula sebo mukulu wangi kati oliwo enaalemu ate kati nze nedda nze noonya kimu kya bwenkanya kati oŋŋambi tubitaddemu akalulu kuba oŋŋambye ŋŋamba Haji Moses Kigungu twanoonya akalulu kati akono omukyala Nambi kati nze nawagira Nambi era twakanoonya nnyo ne tukola kyonna nze mbadde manyi ffe twawangudde n'okuwa kakati gwe yakamunoonyeza omanyi kale kakati oyagala ki kuba njagala tuyise mbwa nsaba bwenkanya mukama wange nsaba bwenkanya nsaba ebintu byange
bw'abanga omuwala tajja wange babinzirize nsaba bwenkanya saagala bubbi ente zino nange zambonyabonya ndi musajja mukulu ntema manda nima nkola ki bw'aba tajja kunfumbi nsaba bwenkanya bannayuganda bannange munkwatireko bannayuganda obasabye bangi ate osoose kusaba pulezidenti akati se bweyagala pulezidenti akuyambe ki anti yasookerwako nkugambye nsaba bwenkanya pulezidenti ekyamutwala mu nsiko kyakulwanyisa bubbi banzibye bonna omuwala ne nnyina ne kitaawe pulezidenti Museveni bw'obanga owulira maama Nabbanja Jeno Katumba Wamala Haji Moses Kigongo Mama Seninde Mama Kadaka Sebo mukulu lino abantu banyambe naye abantu oyise bangi naawe mwennyini sebe era nkuyita ne bannayuganda bannanga abalala omukazi banzibira ddala misana nga ndaba mwami Nkata wangita mbadde nsaba pulezidenti bawuliriza nnyo rediyo zino bawuliriza nnyo anti nange kwensinzidde kati omulanga gwo guwuliddwa naye nsaba nsaba bwenkanya ogenda kufuna naye kati omuwala yo webagamba nti omuwala adde ebintu anti nze njagala ebintu bibiri omuwala bw'aba tadda banziriza ebyange oba omuwala alina kyeyakulabako ekiro ekyo ate kiki tewali mwamala naye ebbanga kinakumeka omuwala yajjanga leero entamu n'emulema yadde n'okufuuwamuko bw'atifu tewali yagamba agenze teyadda yagambanga amambuluga gannuma nkwatako bwenti wano amambuluga gannuma neŋŋamba owaye ndowooza nga bwe twayogedde nnyo taata sebo wangi sebo katukuba omulanga nange ngenda katuwulire n'abawuliza bano kye batugamba amagezi ge batuwa naye nsaba bwenkanya bwenkanya ogenda bufuna amambuluga yagekwasa nnyo amambuluga gannuma bwe nakwatangako bwenti amatama galeke amambuluga gagakutte kakati sebo nze nsaba bwenkanya taata ogenda bufuna kale taata mukama kuume kale taata nange ninze gwe sebo naye nsabira nnyo NRM ennyambe bwe twawangudde akalulu gambe sinalukoola yakawangudde ekawempe sebo kale sebo ekintu ky'omuziki ekisinga anga wano bannange ensi eno otunda n'ogamba nti oba ensi etutwala wa mukulu wana mulenzi seruboga agambye nti omukulu ng'ayise banene buka NRM ennyambe gugundi ennyambe omusajja alabika wa bigambo nnyo kati abanene baaki mu bino ayagala kuyambibwa agala kutaasi azitayise President Museveni kale ati buli tutakola tutya omukama mutyaba mikwano twajiddwa omugenyi n'eggaali naye nga tannasaba bwenkanya nga yeetaaga kutwalako obutabika bakebera omutwe eddala alesitede nandabye abuukabuuka bannange Uganda zaabu naye ndabanga aliko ekikyamu Masaz Monica bwe ziba wala nange ntandise okukirowoozaako musajja alomboze nnyo sitedde naye maama wanange kadima kafuuzi okola omutabbize ono ndowooza wa mwaka wankomeredde bannange omusajja alemeddeko mumuyambe kadima mumuyambe tumuyambe tutya Agnesi abagenzi kye balituweereza maama ebintu yatala byenkanawe biyisa pulezidenti ebiyisa maama Nabbanja ebiyisa gavumenti yonna maama gwe okuze kutuukawo kyogaa ntobbibwangako guma omala yatya maama Swaifu momu promoting omubbi mwebale kuweereza abagigenze gitya nze ŋŋamba Nkata muganda wange twesitula ogende mu bakadde gye watwala ebintu oyogere n'abazaala omukyala bajja kubuulira ekizibu ekiri ku mukazi wo kyeyasanga ewuwo mwebale kuweereza nze namba senzaalwa y'esseggalye webale nnyo webale ddala webale kuweereza bamikwano naye nga bukyanga okyaza leero ofunyeyo wabula kyemwagaddeko omusajja asabika ebigambo bye naye bambi bafune obwenkanya bamuwe ebintu by'omuwala abataagala alabika alina kyeyasanga bamuwe ebintu
Badue mama Fadi Hulukuli Road. Oyo musajja olimwa nze Fiona Fefe liwali eri Masaka atumbudde ani afuga Uganda mpozi sebo punyabo President Museveni yafuga yaliko era be bamu ku bakulu bayise kale wanji mwami Kadima ni mwami Kabogoza mwebale tuwereza ono Semwemba kutokutaso bambi omwami ayagala bwenkanya omukazi yamubadda ono asigale Semwemba kutokutaso Semwemba oli kodingira ku simu kisembeze yokujwe ka distance tusobola okufuna message yo bulungi nga teri mu kyotwita distortion kale yenze Kadima ne Kabogoza akumara kumira mpera mbere bulungi